laba ensonga ya enteekateeka nga bwe zabadde ez'okusiibula bitanda bo John Bosco Ssenyonjo Bitanda n'abaana be ababiri abavudde mu bulamu bw'ensi eno awo ngenda okutandikira kubanga tuli mu kuwumbawumba na kukomekereza buli kimu nga bwe kyabadde. Ekisooka kye njagala obategeeza ku mmwe abagenda maaso n'okutulaba nti tewali media aweereza nsonga ezo okusinga Salt Media era teribaayo. Masaka Bannabuddu ne Bannayuganda mu Uganda n'ebweru waayo bakkiriza amazima nti omulimu gwo twagukoze. Mu bufu bw'okukola omulimu ogwo twabadde ne teams ezabadde buli wamu, twabadde kuggwanika ekitovu ekiro n'emisana ne tubeera mu Kereza ekitovu ne tubeera ekasana ewa Nnamwandu ne tubeera Empugwe gye baziisa abaana babiri sowe gye baziise ate taata Bitanda. Kitegeeza nti teri munnamawulire wano wansi w'enjuba ya nation esinga gye twafunye kubanga twabaddewo n'abantu. Nina ate amawulire g'empuliddeko awo nga abagamba nti abakungu ba gavumenti n'abamagye tebazze sayidi eri ey'ekyalusowe. Ekyo kikyamu kyandibanga kivudde ku musasi w'egguliro eryo nga ye yabadde ku sayidi eyabaddeko Nnamwandu yokka nga teyabadde ku sayidi eri kubanga ebintu byatambudde konkalentire byabadde wamu bwe biti. Bano baziise kumpi ssaawa zezimu nga kolo. Kitegeeza nti abamu tebafunye opportunity era bakiri eri nga ffe ate bwe twabadde. Ekituufu kiri nti abakulu okuva e Kasajjagirwa olwamaze okuziika abaana erudda eri ne badduka Zambwa ne bajja era basanze eno okuziika kuwedde beyond saa 11 mu kitundu. Era bw'obanga walabye empeereza yaffe ya Salt Media awe nasiibulidde awe twasiibudde tulaga abakungu babiri okuva mu magye ne omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo ng'akomyewo ogwokubiri mu kifo ekyo. Byonna abantu obwedda beetala bwetazi nga bwe bava ekyalusowe bwe bagenda eri Empugwe, bwe bava Empugwe bwe badde eno kubanga Nnamwandu okusinziira ku gambye nti abaana babaziike ku Saturday naye bwabaddewo okweraga amaanyi kasita bano baganye okuyingiza omulambo mu nnyumba abafamire y'omusajja naye nayeekyanga n'agamba kale bwe mba muganye muba mujeemedde ekiragiro kya kooti okusuza omuntu waffe muno kati naffe katukole ki katukijeemere kwe kusalawo naye eyabadde asazeewo nti abaana bajja baleeta oluvannyuma lw'okuziika kitaabwe emibiri gyabwe naye n'asalawo ategekere ku lunaku olwo then era entaana zatandise kusimu ku ssaawa nga 4 obwangu bwadde bungi nnyo obwedde obukolebwa okuteekayo ttenti ngambe Empugwe okuteekayo ttenti okukola buli kimu. So Nnamwandu bwe yalabye nga bano bajeemye baganye okuteeka omulambo mu nju omusajja asuleyo ne mumugamba nti kati kansalewo n'abange kambazi otegeka omulambo bwe guva kitovu basabe oba gugende ewaka. Bano baganye okugujjamu nga beekengedde nti bajja bakola kye baakola. Ajjukira nti abannazaala omulambo emirambo egyo bagibbawaawo olwali okutuusibwawo ne bako n'engeri gye babadyekaddeeka ati neeri gigensulayooko ate tugitwala egindi. Bwe gyagenda eri poliisi ye yagijjayo ku kiragiro kya kooti. So wabaddeyo kapa egoba emmese naye ekya representation abantu babadde buli wamu go ge mazima. Abantu nabo byasukiriddeko enkuba yabadde etonya amakubo nga mabi omuntu ng'ayagala alabibwe ekyalusowe ng'ayagala alabibwe Empugwe kubanga abadde omukwano gw'abangi naye nga mazima gali nti eri tewabaddeyo batamiivu bokka nti bonna babadde buli wamu eno babadde baziika n'eno nga baziika. Ekyayambyeko nti ono yadde wakuziika lwaggulu misanamuko naye nga abantu bafubye okudduka ezembe okudda eno ate nga representation yabadde equal. Obwedda abakungu ba gavumenti bwe bava eno bwe bajja eno bwe bawa speeches bwe bamala okuwa speeches eno ate bwe bagenda eri. So bwe kityo bwe kyabadde akugwe agenda maaso n'okulaba ku lunaku olw'okusiibula Mitanda n'abaana be ababiri wali mu bitundu eby'e Masaka. Naye ate okukomyawo wano mu kibuga kugwe agenda maaso n'okutulaba asaawa zino ndi ddala mu kibuga wakati City Center. Mulaba ebintu bya TikTok a few moments later what waliwo whistleblower wano wetuli ndowooza yasinziira ku bimu ku bizimbe wano n'agenda maaso n'okubaako akantu ke yateeka ku TikTok Mr. Government ng'alaga Kampala bwe
enyirira naye ng'alaga ekifo wano ku Kajja owakazibwawo wano ku Kajja mu kibuga wakati okakenka ng'agamba ate nankulu w'ekibuga ekibuga kirongo ano watya waayiseewo just olunaku lumu actually bwe yakiraze nekige abantu ne bakiraba ne nankulu w'ekibuga yabadde mu conference emu n'akyogerako era waayise olunaku lumu lwokka wano awabadde walabika obubinga bwona alaba gwe wootulabira wonna ne bagenda maaso n'okubanga basenda ate wane wabadde wakyali ekifo ekifaanana obubi ne bagenda maaso n'okusendawo n'okubanga bayisizza ebiragiro nannyini containers zino ne bamuwa ennaku z'aba agenda maaso n'okubanga asengula container zeezo. Operation eno yabaddewo mu weekend naye nga whistleblower ye kyeyayogedde yakyogedde ku lunaku lwakuna ku lunaku olwokutaano nankulu n'akyogerako ku lunaku olwomukaaga ne bagenda mu maaso n'okusengula abakolera wano mu Kajja wamu kulagira kano buno bukonteyina obuliwo bugende n'okuvaawo mu kaweefube gwe baliko w'okubanga bagenda mu maaso n'okubanga ekibuga okukiza ku mutindo. Bw'oyingira kati Kampala mu kibuga mu City Center oyisa bodaboda 2-3-4-5 tezikyalimu nyingi nga bwe zaali era ekibuga kitangaala kyonna bw'otuuka wali ku mini price otunula eno n'otunula n'eri abantu batambula nga tebeekengera kintu kumuva mabega kumutomera walkways kati zaafuna omugaso gwazo zikola nokukola n'ebyekuusa ku ebyo mu kibuga wakati kye tulimu essaawa zino era olaba abantu bakiyingira si bangi nga bwe baali nga lwanga bizinesi zaakeeranga kukola batonotono naye nga era still olaba nti at least ekibuga kyaddiramu ddala empewo n'obuwerero muno. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.